kwongera omunnyo mu kulwana kwaffe. Kati ngenda basaba ekigambo kimu nti bwe tubanga tulwanyisa Yoseri ng'omuntu ne gavumenti ye abawamba obuyinza bwaffe, mwe bannayuganda abali mu struggle naddala abaana ba people power n'abaana ba national platform aboogera ku mitimbagano egy'enjawulo, please ngenda basaba ekigambo kimu, mulekeraawo okudda ku mutimbagano ne mwesika amatayi ne mwesika amatu, tekiina kye kitwongerako. Tukimanyi bulungi muffe mulimu enkwezenge nga zo omulimu gwazo kuwulira kakubye ne zijja ziseesa omuliro mu lutalo ne lutambula. Obudde buno bwe twogerera baganda baffe bali mu kubakwata babawamba balinga bawamba ebiyenje. Mu kifo kye twanditadde eddoboozi ery'okugamba nti abantu baleme bakwata tubalwanire baleme bakidnappinga ne tukipinga on nga tupika omukka mu lutalo lu wakati wa bannayinupu oba bannapipo boy kitalina mugaso. Gye tukoma okulwana Museveni afunamu ate gye tukoma okulwana Museveni ayongeramu ssente. Kati bwe kiva nti tewali diversion yetadde ku media akozesa ffe okulwana kwaffe ate okufuula diversion within the system. Kati ngenda basaba bw'obanga omanyi oyagala nkyukakyuka ng'oli wa national platform oli wa people power, bw'owulira nga Lumbuye yakunyizizza WhatsApp ye namba eri wawudi waidi mukolere voice note gimuteremu awulirize naye akoddiremu kubanze nakowe entalo siyagala ntalo yenna ali gw'oli muno ng'akunyizizza, please mugende mu inbox omugambe. Naye ate naawe gwe bagambyeko nti oyina ensobi saagala okozese mutimbagano guno kujja kukola live ate olumba akugambyeko. Tulina ekizibu kimu, tulowooza nti buli muntu yajja mu struggle ategeera nnyo okusinga munne. Nedda, olutalo lubeeramu buli kika kya muntu alwana olutalo mu ngeri ye. Eri akomentinga ng'oyo alwana, eri apostinga ng'oyo alwana, eri akola live ng'oyo alwana, eri awa amagezi, eri atoola obuuma, eriyo n'atayogera nenga kimuli mu mutima. Abalwanyi bangi nnyo be tulina mu system. Kati gwe bw'ojja ne bakugambako nti gundi kola bwoti, gwe n'ogaana noza tugosinga okutegeera kiba kitegeeza nti gwe agenda okutulyamu olukwe. Ngenda basaba ekigambo kimu ffenna nga tetunagenda mu ntalo. Tuleme kuba Museveni mwagaanya kukuma muliro mu lutalo lwe tubeera nalwo. Entalo zaffe zisinga obungi tuzemalire ng'abantu olw'ensonga Museveni ye kyasinga okwagala walaba omukka wayongera amafuta, walaba omukka wayongera amafuta. Kati okuwala entalo zino n'okulwana, please bwanga oli mwana oyagala nkyukakyuka, genda mu inbox ya mulwanyi muno omugambe nti kino kikyamu, naye afuna amagezi agatoola awulirize ekintu ekyo. Okujja okukola live n'okalakata munno si kirungi, okujja okukola live n'okonjera munno si kirungi, okujja okukola live ng'ate tutadde essira ku Museveni obanga wa Museveni amaanyi. Mu kino njagala basaba ffe bwe tuba nga ffena twagala nkyukakyuka era nga twagala change by all means, ngenda basaba ekigambo kimu, tulekeraawo mu kaseera kano ke tuliko batuwamba batutta abasajja eggwanga balitwala abanyalo n'abayingira ku makyano olweggulo kyokka ffe tuddidde ekitone kye tulina kubanga tulinga nga abali mu ccupa nga ffena batukutte ensi tuli mu kulwana. Nze wano ne bagambye nti si kyalina ntalo zennwana okujjako babulirira kati entalo nazikoowa tezina kye zigenda tutwala ate tetulina agenda tubuulirira. Robert Kyagulanyi Ssentamu omukulembeze omuntu tagenda kukuba simu akubulye nti gundi weddeko, nedda, gwe kennyini kozesa obwongo bwo. Sekretari jenero tagenda kukubira simu akubye ntegeeza obutereeza obwongo bwo. Nze sigenda kukubira simu, gwe kennyini okutegeera nti embeera gye tulimu yakwebereramu. Ate tujjukire nti Ssekako kaali kakulumya Ssekako kaali kakulumya okalaba okadduka eyali alumiddwako omusuta bw'alaba omugwa akola ki, bw'alaba omuguwa era alinnyika mu nsuwa n'adduka. Kati mwenna abali mu struggle ng'omanyi oyagala change nga tolimu mbaliga, please bwe bakugambako ku nsobi yo gikkirize. Tukimanyi nti abamu mutusinga okwogera mwagala nnyo okumanyika nti mwe muli ku social media, naye obuzibu buli nti gye tukoma okweteeka mu lutalo ffe kennyini nga twekuba Museveni abaafuna. Mugenda basaba n'obuwombeefu tulekeraawo okweyuzaayuza nga nina bwe gisimufungize ke kaloozo ka leero, kubanga Museveni ekyo kyasinga okwagala, so no ke kaloozo ka leero. Omuntu yenna addamu okulumba munne, ngenda basaba seize fire, tusizinge fire. Bwe tusizinga fire tuba tufuna solution dani okulumba bantu bannaffe. Ekyo nno kibaliriza. Kati njala genda wakati wano mpewo advice njoke ngende ku kigula lujje. Before nga sinagenda kantu ako njala soka tegeze gwanga lyo ne bannayuganda bana bali mu diaspora tulina obuzibu nti tetumanyi ani n'omuntu guwandiisa owuwo yandikulyamu olukwe. Video egenze viral, nze giyita viral, ey'omuvubuka omu eyazze
n'engeri eringa ey'akatambaala oba ey'ebbaasa n'ayagala ojjuwa omukulembeze Kyagulanyi Ssentamu ku mukolo gwe yabaddeko mu kuziika jjajjaawe Dr. Paul Kawanga Ssemwogerere negenda vairo mwagirabye. Sijja kusala kigambo naye njagala kusooka okwebaza abakuuma president mwebale nnyo okukola omulimu ogwo. Ne mukowere erimu njala bategeeza omukulembeze ali fine and safe talina buzibu amutuuseeko. Naye kino kituwa okwekengera nti si buli muntu gwolaba mu kifaananyi nti akujjidde aba muntu mulamu. Buli muntu abeera n'ebibye. Naye nga tetunnagenda eyo njala tufunemu akafaasoni. Era njagala abantu twebereremu era nga ntegeeza n'omukulembeze naye kennyini. Nkimanyi nti enkola ya labadaba style naye mukama wange ngenda kusaba omuliro gusembayo. Tulwanye entalo zino ne tuleekaana amu tetukyamanya gye tusitula address twazikweka kubanga tutasabula mo nga tukubbe buli kimu ekiba kijja. Mukama wange nakusaba dda ekintu kye bayita hug kyesonyiwe, ekintu kye bayita handshake kyesonyiwe. Naye olw'okuba nti Katonda yamanyi ngeri gya kukuuma naye nkusaba obulungi ogusembayo mukama wange Kyagulanyi Ssentamu webereremu. Ekintu kyoliko kinene nnyo, omusajja gw'ozannyisa, musajja enjovu alinge endogoyi ensaleko kubanga emigere gy'endogoyi ensaleko giba mikambwe nnyo. Mukama wange kusaba webereremu. Ekyokulaba nga kavidiyo akagenzi vairako. Omwami oyo singa ababekundi tebabaddewo oba gwe singa tewala busironda kwata kintu ekyo. Otherwise simanyi ki kyonna kyabaddewo naye nze njala kusaba busaba Mukama Katonda eyaleesawo ebyokulirabo ne basobola okuziiza omusajja oyo nawe kenyini okubira mutakola kintu ekyo. Mukama Katonda akumpeera omukisa yenna omukulu eyabadde akuma president ubali ndio bali eddala. Nenjala kujjukiza president nti oli musajja mu Katoliki era osaba n'oyagala nnyo Katonda wo. Naye kijjukire abalyamu Yesu Kristo olukwe baali bakummeeza da baali bakulusegere. Era yabagamba nti gwe gundi ng'enjuba tennagwa ojja enkoko ejja kukookolima naye gwe agenda okundyamu olukwe ojja kujja werope. Naye mu nsi gye tuyitamu eno ebyamagero byaggwayo. Abayinza okulyamu olukwe bakuliraanye. Kati omukulembeze nga nfundikira ekigambo kino njala kutegeeza omukulembeze naawe webereremu okuzza ku information gye ngenda okukuwa ng'omuntu sooka webereremu kubanga omusajja gw'omutambuza serebu ate nowa open chance eri abantu abasinga obungi okwaprochinga gwe gwolabanga omuntu gw'omwogera ate yebeera ensolima awo sigenda kulwawo. Njala sinagenda ku Kigula Lodge njala tegeeza mwenna nti tulina obuzibu amwanyi naffe era looya amukyala Shami Malende embeera ye si nnungi era Mukama yekka yamanyi ekimulika essaawa zino. Naye olw'okuba nti ensi gye tutambuliramu erimu ebintu bingi nnyo ebisoomooza, ngenda kusaba mwenna abali mu kwagala lawyer waffe ono kubanga bwe twaviirwako lawyer omukulu wa Mary twasigaza Shami Malende to the extent tabula mu kooti buli muntu asobola omuwolereza nga wankyukakyuka. Tuba tufunye ekirabo ekyokubiri ensonga lwaki tuvuddeyo nnyo okukyusa amaloboozi. Tetuna lawyer ajja kubeera ng'oyo oba ajja kubeera nga Wameri. Mumanyi embeera z'abaloya abasinga obungi beewulira nnyo ate tebaagala kumanya. Naye tuba tulina lawyer ng'oyo abaddewo tumuwe ekitiibwa ate tumulwanirire. Ne mu nsonga emu oba endala bweti ngenda kusaba abantu bano babiri. Ngenda kusaba mukulu Ssebunya ne mukulu Mubiru James muve Nairobi nga nena bugisimufungize mbawadde essaawa 12 okuva olwaleero. Mubiru James Ssebunya oba ye boyfriend mbawadde essaawa 12 nga muvudde Nairobi Kenya. Nze saagadde kujja Balumbu akola lutalo njagadde kwogera namwe ng'abantu bakulu. Information njinaano Kamara naye saagala ku spoilinga bijanjaalo njagadde bawa advice. Reason being nti Shami Malende nga lawyer alina family kyekisookerwako. Ekyokubiri ensi emwetaaga. Nze nakola posting amaze ofuna information posting yagikola liwa dembo kola live nekola posting abategeeza nti group tutte lawyer waffe nga tekuli wa family member please with immediate effect mukomeewo muleke family yabo ikoliki ekwata ku mukyalo oyo. Naye ngenda okujja okukola ekintu nga maze gathering information esenga obungi.
nenga basijja kola live kankole post era ne wabeerawo abantu abajja mu commenting nga boogera bigere bitakawatanga ne baganze bano bamanyi babeera nabo naye issue yange yino wano issue yange esokeri bwete mbasaba n'obuwombeefu tujje abantu bonna benkyukakyuka mu kamera kyekisookera ddala tubajje mu kamera reason being abasajja ba NRM abatubidde emyaka n'abatusse bwe balwala beekweka nnyo to the extent sobola kumanya ddi lwagenda kufa okujja kufa balina drones ne tumanya essaawa zino General Moses Sali bamukubikira tuyinza kutegeera nti afudde kubanga mulwadde nnyo ne tunalabako kifaananyi kyonna Rebecca alitwala Kadaga mulwadde tunalabako kifaananyi kyonna Samuel wa information Samuel n'abantu bangi abalwadde ne tunalabako kifaananyi ne kati ffe tulina omuze buli muntu yenna alwala tumuteeka ku media which is wrong one oba owekeniza security y'omulwadde olaze location wali olaze condition mwali kino kiwa access ku government y'abatemu kubanga Museveni alina ba assassin every corner of East Africa okusobola okufuna access ku muntu wammwe so ngenda basaba temuddamu kuteeka kifaananyi kya muntu yenna oba information mukwata ku media n'ekyo nga kiwedde bw'oba omuntu akugambyeko nti gundi tukwekengera okubeera somewhere there please with much respect oba muyina enkolagana n'omulwadde please tuyambe kasitadde muntu bagamba nti gundi vaawo genda leka abantu ba family batekinge on ensonga lwaki nakola post eyo nakuŋŋanya information yange ng'eŋŋamba bwete nti omulwadde ng'akyali erubaga nga bateekateeka omufulumya omukulembeze wa February Kyagulanyi Ssentamu omukulembeze omulonde yawa directives n'agamba Shamimu Malende tajjibwa mu Uganda nga tekuliko family member no ticket nezigulibwa but after the conversation or the phone call between the president and those people who were in the hospital ticket ezaba family members zasazibwamu then ne mukwata Shamimu Malende kipayopayo mpaka Nairobi njagadde bako just preamble ne mukwata mpaka Nairobi nga tekuli family member. In the evening, nenkola communication between the family members and the other concerned people. Nenkola post here, just kubagamba nti tubamanyi kimukola. Na ye ekizibu kiri wano. Mujje Shamimu mu media ekyokubiri. Shamimu alina family. Ngenda kusaba mukulu Sebunya, although oli girlfriend wo oba mukyala wo, but oyina wokoma. Leka family taking over omukyala bw'anaabanga awonye, omukyala ojja musingana. Okwewala ebigambo ebiyitirivu n'okwekwasa mukulu James Mbiri within 12 hours ne mukulu Sebunya muve Nairobi nga ndabo gisimufungize otherwise ebyange bwetu byogera nzo okujja okukola post nagikola okusinzira ku director president gye yakola ne mujigikira yininga ne mugano jikiriza yagamba temujja mwana oyo nga tewali family member yenna mwene mujja omwana mutwale Nairobi nga tekuli family member bwe mala okukola post ne kyankalanya ensi yonna then after ne mu communicating okuleeta maama we era yatambula kiro post nagikola misana nalyoka atuuka enkeera nina omuntu ogwo gwenkozesa tegutegeera ne information nyingi nengenda basaba mu buntu bwa Seruganda mbasaba please abantu ababiri mukulu Sebunya ne mukulu James Mubiru muve Nairobi muleke family ya Shamimu Malende taking over ebisigala tubirekere family ne Katonda n'abasaba abantu aba esanzwe twetaaga Katonda twetaaga family ya Shamimu n'abasawo betuyetaaga abasigadde banani members abatali basawo ne Katonda ekintu kino tukiveemu tukidde bbali era njala okubaza mwenna abatambuza enjiri eyo so okuwala ebigambo ebingi n'okwekuba amajinga ate ekikulu kiri nti twagala mulabwa Shamimu Malende bwe buba buwedde ajja kudda naye ffe mukulu Sebunya the so called boyfriend ne mukulu James Mbiri muve Nairobi within 12 hours singa kituuka enkyalwako na singa kituuka ku Lwokutaano nga temunnava Nairobi nze kennyini kamwa koogera ku information gyenna gyensirikidde nga ntaasobola bwa Malende nja kujja nkole open roof temugenda sigala kyekimu kubanga information ngirina nero okuba nti nabagete twagala ntalo kino nkikoze okubasaba mu mirembe muviire omulwadde muleke family taking over kubanga Shamimu singa Katonda amukwatirako naddengulu ajja kusigala nga muntu wammwe Shamimu singa Katonda aba asazewo bubi family taking over the responsibility yonga yo so basaba n'obuwombeefu tuleke family abasawo ne Katonda batekinge over mwabasajja babiri muve e Nairobi ekirala njala tukozeseemu kye tuyita sense of humanity
Mukulu Sebunya mama bwaba yatuse Nairobi ng'omusajja Omuganda unless nga tuli Muganda the moment mama w'omuntu atuuka mu kifo bwe tuyita Nazara mu Buganda gw'omuvubuka bawomuwala toteekeddwa kuliraana wadde nnyoko oyo azaala mukazi wo wadde meters eziwere 10 ng'omuliranye mu Buganda tekikirizibwa bwe tuyita obuko swala ko bafuna intelligence kugati mama bwabazze kati wano nze nvuddewo nasigala mu communication naye mama ali wali nawe oli wano tovaawo kiki mu Buganda kiringa mu Buganda nti taata wange tasobola kujja mu maka gange nasinkanayo mukazi wange ne batulwa okunyuma eddakiika eziwera 5 oba 2 no it is impossible nawe ekityo mama wakuzaalira mukazi wo bwajja mu kifu kati nga mu ddwaliro oteekeddwa okuba nga wavuddewo dda wazze Kampala family taking over naye olemeddewo it's like nti gwe oyina ekintu ekikyo which kyesijja kugamba nti okirina naye mu kusaba okwaffe okusinza ku intelligence tulina mu abantu abiri muve Nairobi nga nabo kisimufungize singa kituuka ku Friday nga temunnavaawo kijja kuba ekimirenga kirala mbasabe busabe era asamu endaba bloggers aba national platform please cease fire unless banawe nga baganya okuvaayo then I will come out on Friday nkole gwe nero kola mutufu gwensinga okutegeera ekyo nkimaze ngenze ku kigulalo kyalero ekigulalo kyalero era njagala kigende oyo mukulembeze waffe omulondo Bajjagulanyi Sentamu nkulamusizza nnyo ssebo kansubenti oli bulungi webale kukulembera banna Uganda bulungi na kutuwanga obubaka buzamaanyi naye ekigulalo kyalero tukigenda kusanyusa ate njagala okiwulirize bulungi nnyo kubanga ekikutta obudde kinaatera obbuta naye ekikutta obudde kinaabuta nga abaana basinga obungi bali mu makomera abalala basse ezira kumwa si govunanyizibwa ku kino naye obuzibu tulina bugenda kuva mu kigulalo kyengenda okukola olwaleero nti ow'ebbango bw'otamuwemukira tewebaka ekiri mu kigulalo kyalero kitegeeza nti bw'otegeera ekintu nti kino ekintu kiri bwe kiti olina okuliyakitingirawo okujja obuzibu obwo omukulembeze njala kutegeeza ekiwamba baana ekitwala abaana ba national unity platform abagaba information ekwata ku baana bano bali mu kibiina kya national unity platform nyine ekyo sigenda kirumamu butyo nawe kennyini obulamu bwo buli mu matigga ow'ebbango bw'otamwemukira tewebaka kyekiringa okusekula ebinyeebwa bw'osekula ebinyeebwa bibaamu empulunguse naye empulunguse zino tukwata akasengejja ne tufuna obuwunga obulungi empulunguse ne tuziwa ebbali omukulembeze waffe ngenda kusaba n'obuwombeefu taata sikusabye ate sikulagira nkusabusabye gwe otusinga okufuna intelligence mu Uganda ng'omukulembeze naye intelligence simanyi bw'ogikozesa to save the rest of our comrades please ngenda kusaba ne bw'oba tozze ku media gamba nti gundi mukyamu the moment kasitofuna information nti gundi mukyamu nga bakutegeeza nti ono adiringa ne state lwakiri at least kola kye tuyita gentleman's information later omuntu omuwandikira omugende Mr. Gundi okusinzira ku information gye nkulina ku bweti mbadde nkusaba emirimu gyo ogiwumuzeemu until further notice omuinforming ategede nti ategedde the moment omuntu bakuwako information n'atategeezebwa buzibu bwe oba n'obuuya ku media abantu bandi basooka beekwekamu ne bamala ne badda teri mulabe asinga kuba nti ategeezeddwa nti mulabe ne muntu nakyamulinga essalambu eri ensenke eyo state ne beemukozesezza still state gegenda okukozesa okutandika okusipayinga ku banne omukulembeze ngenda kusaba n'obuwombeefu taata tandika okuluma omuntu gwe bagambye banayo gwotegeddeko information ng'ogifunye gwotusinga okufuna information taata tandika okuluma bw'oba tuba tebogedde ku media lwakiri muwandikira ebbaluwa emutegeeza gundi okusinziira ku ABCD bw'otakyusa mbeera zo oba tukuwummuza emirimu gyo nga temutumutadde ku media naye the moment omuntu ategereke senti nsolima ate ne mumuleka okubaliraana bire by'okuwamba okutta tebigenda kuvaawo taata omukulembeze nkusaba n'obuwombeefu tandika okuluma bw'oba tosobola kuluma directing abantu b'oliraanye batandika okukola omulimu guno ogw'okutandika okutegeeza abantu nti guno twakutegedde bwe tumutegeera omuntu tugenda kujja obuno bw'obugulumbu obwokwevuma nti guno tukumanyi guno twakutegeera no the moment you get the information
please abantu batandiko batulira tugenda kendeze kiwamba bana ekitta bana n'ekitumazeeko emirimu olw'ensonga nti abatukolako ensonga zino zinnyini be batuleetedde obuzibu. Reason being tulina abantu bangi nga bali known nga nsolima era nga n'obukulembeze omanyi naye with the time era abantu bagenda obalaba nga bali within the circle ne bagamba omukulembeze bantu abamanyi oba kiki, which is okay kubanga gwe omuzanyo gwo guzanya nti omulabe wo mukozese yalowooza nti tomumanyi ne mukozese okufuna kyoyagala tactic ekola naye mu mbeera ya Museveni ey'obutaswala oluusi eyinza obutakola era twekanga etumazeewo. Kati nze ngenda kusaba nti bwe tuba tutegere nti gundi mukyamu tumudismissingekampuni bwe zikola kampuni ezitegeera kampuni zino ez'amaguzi MT bwe zitegeera nti omuntu mukyamu to protect the image of the company omuntu bamuwumulizaawo ne bamudismissinga. Not the moment we keep on abantu betumanyi nti bakyamu tuba keeping on yensonga lwaki tugenda kubeera nga tuli mbizi buli kaseera tukutulula ku social media. Nze ngenda kusaba abantu abali ku media mwenda otalo tuwumuze naye tulekere obuyinza president yasale ku kintu kino olw'ensonga nti empulunguse nyingi ezitulimu nga ziziwa information ng'ekyo tukimanyi bulungi nnyo. Ate sina ba foot soldiers bokka, tulina bakansala nga nabo bakyamu, tulina ba parliament nga nabo bakyamu, tulina abantu ba individual nga nabo bakyamu naye nga batulimu tubamanyi bulungi nnyo. Where they report nefe tutwagala bigendako nze bulempa information nenjwa n'entambula n'engenda makozo omulimu gwamba sibanjibwa nese omukulembeze ngenda kusaba ekiri atabala kyekiri anasigadde waka tukusaba n'obuwombeefu tandika okusonga ku bantu lwakiri omuwandiikira omugege muntu akutegedde tambula ogende n'ensi ereme kutegera. Kati waliwo abantu ababuzibuzibu mu diaspora ng'omuntu gubaga nti mukyamu bakyamulaba ng'oli naye kiba kitegeeza bali confused yeye mukyamu obafa bategera nti abantu bano bakyamu. So no ndowooza kyekyo kyempisiza mu kigwalo gikyaleero ndowooza kantandike video nga nina buli simu fungize ngende era ndowooza ngenda tandikira wano wennyini ku mukulembeze ndowooza kantandike n'omukulu ono MP waffe kuba nagenda ngenda tandika ne security alert video kingire ku video ezatuleese ngenda tandika n'omukulu Serutamaguzi Semakula kansubire nti honorable gy'oli oli bulungi nnyo era gitambula bulungi nnyo wonna wooli gyala kutegeeza nti omukyalo ono namayanja omanyi mukyala mu 7th day omukyalo oyo which eno yennyini gye tutandise ku weekend yaayo mukyalo namayanja akwagala oli mufu by all means through Yoseti Bahabulwa and his security agents. Omukyalo namayanja mukyala weruwere eyo naye mubadde muyina obugugola n'obyobufuzi ate nga ye wawangula bbaawe naye yakwagala oli mufu. Tuzengeri jentandise ne security alert kantandike bweti. Honorable Lutamaguzi Semakula wonna wooli njala bakutuuseko obubaka buno. Omukyalo oyo namayanja yategezeza Yoseti Bahabulwa otabase mutano wa Karekezi nti gwe muziziko ogusinga obunene mu bitundu by'Eruwero Nakaseke empozi n'olukolo lusigadde obungi. Ngolemeseza program za NRM muno muli okuteeka abanyolada ku mataka okutola mataka g'abantu n'okulemesa program za NRM zenyini mu kitundu omwoli. So omukulu ono yagambe Yoseri nti amusaba n'obuvunaanyizibwa basobole okujja before the end of this year. Omukyalo namayanja nga yayogera. So mukulu Lutamaguzi Semakula wonna wooli kutegeeza nti omukyalo n'ategeeza Yoseri n'akoona mu n'agamba nti ekituufu kiri nti Lutamaguzi alemeseza ne program zaffe Lutamaguzi essaawa yonna agibwewo kubanga ne mu parliament atufuukidde ekizibu talinga banne bonna bano abalala abaasirika. So mukulu Lutamaguzi njala kutegeeza nti meeting eno yaliyo ku Lwomukaaga era nga Yoseri yagirimu Abel Kandiko yagirimu ng'omukyalo ono awaayo request ye ey'okuba nti bakujjawo. So Lutamaguzi Semakula wonna wooli wegendereze nnyo muganda wange nti omukyalo oyo namayanja akufuukidde ekyambika. Ekyo nakyo nkimaze kati kangire ku information ey'omukulembeze then nkoleki ndyoke nve ku security alert ngire ku information. Alright. Kansubiranti president otudde bulungi okkalidde mukyala Bobi Itungo akuwadde ekyokunywa atandise bwenti. Bwiki ewedde navaayo nenjogera ku ngeri Museveni gy'apulaningamu okukola obutujju era bw'amala okukola obutujju abuse ku National Unity Platform. Era njala tegeeza Yoseri nti bomu z'oplaninga okutega emmundu z'oplaninga okuplantinga mu bitundu ebisinga obungi by'eggwanga ng'okozesa tactics zo ziri enkadde gamba ng'okulumba police ne barracks obiteeke ku National Unity Platform gamba ng'era bw'akoze nankulabye. Strategic areas okujonga mwaika windows, there are strategic areas where you can't fool Uganda that the police was attacked and guns were taken. It is impossible.
Museveni, there are some strategic areas where you can't lie to any fool that the police was attacked. No, not in Uganda. Katulero government Nakule police station Bajirumbi. There is nowhere someone from nowhere to come and attack Nakule police. It's an inside job. Reason being, mwagala kuframing Wetwogerela center munaba na national platform bonna obasibeko omusango gokuba nti bali under some rebel groups kubanga zine mundu bazitwala. Waluna akawuleke ndawuliddeko ku CBS nempulira nga nenanga na yajja ayogera simanyi Emagere batadde emundu sima bakotemu babye emundu bichi ndoza nchimwe president right now bobodde wo waliwo emizizi ko batandise okutega mu makubo era waliwo newo batacha kukiza kuyita n'abantu abantu bacha kuyita mu bitundu eyo nyine mwosula program eri underway yino bulungi nnyo ne Museveni aloza tuli basiru Museveni ngokosa matako ga Mateyo Kyaligonza no not Matiya Kyaligonza ne basajja bano abateganga bomu n'okukuba police obukodyo obwakomadda tukimanyi nti gwe kennyini gwali babagawo bintu bino ebyokulietinga obuyekera tukimanyi naye katika kumalo kwambula otegeere President Robert Kyagulanyi Ssentamu program entuufu eri mu kkubo nga etandika bwet njala mutagingire wano kiri wakiwanuka kubanga yali bintu bino njala mutagingire wano kiri wakiwanuka abere kumpi nnyo njala mutagingire iso semwai eso wepo ne Chief Justice ne judicial system yonna ebere kuno muwulire bulungi nnyo ekintu kino so mukulembeze mu Robert Kyagulanyi Ssentamu njala kutegeeza nti waliwo enteekateeka na mutayika nga yeita Attorney General Kiriwa Kiwanuka ate mujjukiza mukulu Kiriwa Kiwanuka okujjako obuteebuuzi butambuza amazzi ekiro ku myaka gya mikulu gy'olina oba ku myaka gy'olina ku myaka egyo goyinza okulooza okutambula n'omulangira kikufuula mulangira nedda osigala oli mu kopi yo seeri gw'oliko essaawa zino gw'oli mu kukubira ebiraka mu sisitimu ey'okuwamba n'okutta abantu ye yatta jjajjawo Jolejjo Kiwanuka n'omukulembeze bwe yabadde nga ali mu kuzika jjajjawo Dr. Paul Kawanga Simugye kyogeddeko ti Jolejjo Kiwanuka he was an open-minded man who was speaking his mind at that time but Museveni assassinated him mukulu Kiriwa Kiwanuka kansubire nti abayayibo oyinza okubanga mu wasomo liroya era nga oli Attorney General nenga history walemu okumuyita oba bwaba nga asoma history ne omuyita nenga tosobola kujjukira biki byaliwo in terms of political waves kanjala kujukiza before you defend Museveni and plan each and everything against Kyagulanyi Robert Ssentamu let me remind you it's Museveni himself who assassinated your grandfather Jolejjo Kiwanuka. Bobi Wine mentioned it during the send off of Dr. Paul Kawanga Simugye unless you are blind or you are deaf okujja konga tolaba obanga amatuma fu Jolejjo Kiwanuka jjajjaawo Museveni yamwattira kennyini ng'ayogera ngazi bye nali njogera oba Robert Kyagulanyi Ssentamu byali ayogera kati mukulu olw'okuba nti wagenda mu European wagenda Switzerland is it Switzerland or wagenda mu European country wagenda mu UN Assembly but Uganda bwasangayo abali radical ne bainvadinga meeting ya UN jiwali otutta obulimba ng'ogenze kubalimba ebikolobero Museveni byakola tebiriyo ne baku exposing you are more than bitter oli mukambwe nnyo watudde neyo seeri mukole enteekateeka ey'okuframinga Bobi Wine nga muyita mu judicial system uliriza emboozi Museveni agenda kukozesa judicial system eri abalamuzi bonna n'ebitongole byonna ebyokwenda omuli poliisi Amajje eso ne semwaye wepo ne cabinet ya Uganda yennyini batuule bazuule butya bwe basobola okufulaminga Robert Kyagulanyi Ssentamu ku ngeri butya gyakolaganamu na bino ebigenda mu maaso ebyokuba barracks n'okuwamba emmundu n'okutta abapoliisi okwetoola eggwanga lyonna kino bakyagala bakikozese era n'okugatta statement gye wayogerako lumu wali mudduwa oba wali mudduwa wowayogerera nti Museveni akozesa abantu bangi nnyo n'amala n'abasuula era abamu bali makumiranga basibe naye ng'ekibasibisa tekiriiwo nnyo n'oyogera ku musajja mukulu Jamiru mukulu ali mu muzeeko ga eruzira essaawa eyo statement gye wakola eri mu ngalo za semwayi iso n'ebitongole by'okwerinda bagirivayizinga ogikwasaganya nti gwomu abali mu lukwe olw'okusuula gavumenti nga mukozesa amaanyi g'emmundu era bagenda kukozesa statement egyo wakola ng'oli mu ddwa emu ey'abasiraamu gye wagendako n'oyogera ku mukulu oyo omukulu gwe bayita Jamiru mukulu ali mu mbuzeeko ga ewa eruzira
bagitandika ogikwasaganya batandike n'okwasaganya ebintu byonna ebigenda maaso ebyokulumba poliisi ne balakisi ng'ono mukulu Kiryowa ye mastermind wa plan zino zonna era ng'ategeezezza abalamuzi ategeeza kabinenti n'ebitongole byonna bagezeko nnyo okulaba butya bwe bagenda okutandika okusimbako empindi ku mabega basobole okufulemingako emisango olw'ensonga nti mu kuwabya gavumenti tokyalina kukwatira nsawo ye kennyini ng'eyita Attorney General eyasoma ennyo n'ayita ne Makerere n'atuuka gye yalaga wamuswazizza nkukosa abantu abamulumye mu lukiiko nga nabo gisimufungize n'aswaluka. Eno pulaani nno bagipulaaninga era ng'egenda maaso. Wuliriza emboozi. Kasita otandika okuwulira abasajja abatambula ku TV omuli Frank Gashumba omuli omuvubuka Ayike Endusu omuli basajja Mivule wepo ne muzukulu ne mutabani wona Ayike Endusu nga batandise okufumba ebiboozi ku TV no radio station kubanga sente bazibawadde dda betuyita ba NRM propagandalist nga batandise okwogera ebikikinike n'amatankane nga mu empale za Museveni nga bagamba nti insecurity mu Uganda ereteddwa akabinja akatayagala Uganda akakulembeddwa mu Kyagulanyi Ssentamu nga ne mundu na buli kimu ekibula byonna bikwasaganya ku Kyagulanyi Ssentamu n'akabinja ke. Eno diiru n'ensimbi zabaweereddwa ogenda tandika okulya basajja abatambula ku radio ne TV nga boogera ebigambo bino ba NRM propagandalist nga bagezaako nnyo okufulemega Kyagulanyi Ssentamu ku bintu ebigenda mu maaso era bajja kuba bitandika bitambuza. So mukama wange Kyagulanyi Ssentamu njagadde okutegeeza nga nabo gisimufundize obeerawo ya ero preparing ba lawyers bo olw'ensonga nti anytime from now bagenda kusamoninga ogende ku CID ekibuli oba mu kooti osobole okuba nti bakubuuza ebuuzo bakubuuza naye ng'ali mabega wa kino kyonna ye mukulu atayiga naye ng'ataakuze oba yakonera mu judicial system omukulu Kiwanuka Kiryowa eyayita Attorney General awolereza yoseri mu ngeri esoboka ate nga nfu. Mukulu Kiryowa Kiwanuka kankujjukize buli olina ne sitaani ku sowaani yemu sitaani kennyini tayagala muntu mulala ategere nti walidde ekika ky'emmere gundi emmere agikulyako ate ne siyaani mwe muliridde n'agyonoona kati ye ggwe musajja yatta jjajjaawo gw'okolera ate oyagala kutta omwana enzwalo ya Uganda alumirwa Uganda ng'ate ne siyaani bajja kutta kati yala kutegeeza mukulu so byafaayo nga bwe wasoma amateeka otegeere nti ebintu byomukola byonna bya kisiru ate si bya kitegeevu. Ensi buli muntu alina okwogera ate tutegeere nti okwogera kukola ki kugenda kujja kwogerwa. Awo nno nvudde osaagala kulwawo ku nsonga ezo njagala genda ku nsonga endala. Tutandike vidiyo eno. Alright. Natadde akatambi akala akabasajja n'abakazi abava mu ggwanga erya Rwanda n'abava mu Kongo abayingira Uganda. Njala tegeeza bana Uganda mwenna nti waliwo obuzibu buli mu ggwanga temubumanyi naye obuzibu buno saagala nnyo bwogera ku social media naye njagala sooka bazzaayo katono nnyo mutegeere ku nsonga zino wammanga ntandise bweti. Bwe tusoma ebyaffe bye tuyita history tutegeera ekigambo kye bayita colonialism bwe bufuge ow'abazungu gye baava ne batandika okufuga ebitundu ebirala ne bawawona amateeka ebyo ne tubiyitawo ne batunda bajjajjaffe mu biseera tweta slaves bagenda mu America, Brazil, wawa kanjala kutegeeza ggwe mu byafaayo omuddugavu eyasaasa n'agenda mu America n'agenda Jamaica n'agenda wa mu nsi ezo nazo ziri mu America bambi teyatambuza bigere oba tebamuzaalirayo wabula bajjajjabe during the colonial time obufuge buli obw'ekimbula abazungu bwe bakola bakwata bajjajjaffe bano ne babagutwala ku kifuba ne batuusa mu nsi ezo okulima ebikajjo pamba n'ebintu ebirala kati batuuka basajja battu ne balwana okulanga bafuna obwetwaze na kati bali essaawa zino naye nga tebaagwayo bwe nti babazaalirayo kati ekyo bwe kyaggwa omuzungu alina ekizibu kimu and this is to remind and to tell all Africans that we are still under colonial system but a renewed one which is called neocolonialism. Ekigambo kye bayita neocolonialism yenfuga eri ey'obufuge obw'amatwale naye nga buli munda buli indirect osobola bumanya ekyo tuyita neocolonialism kiri kyali open nga kigule kye bayita colonialism bajja ne bateekako ekibuli ne batwala bajjajjaffe n'ebintu byaffe ne babitwala kati buno babuyita the modern
neo-colonialism obufuge obw'ekifuba naye nga buli muntu asobola bumanya kati buno babukola batya babukola bakozesa abakulembeze bakaddugala bennyini okukola obufuge buno bwe bulwa essaawa zino embeera egenda mu maaso mu Uganda njagala gibanyongera bulungi eggwanga erya America mwali lyaliro bannyiniro bayitanga ba Red Indians abazungu abayindi abamyufu abayindi abamyufu abo bonna basinga obungi bakendezebwa era ne baggwa basigadde batini nnyo kati nensi zisinga obungi nga Australia yayina ba natives Australians be baddugavu abali surplus kyekigere ekingi ekisuse ku ekyo abaddugavu baagula ngo batwala mu nsi ezo basukka obungi batandika obbayiwa ku bizinga ebyo ne beenoonyeza kati mwe mwaba wali betuyita mu Australia wali abaddugavu bayita ba originals abasajja n'abakazi abalinga abaddugavu gye bali abo kati abo yali surplus ne bayiweeyo kati ekigenda maaso mu Africa kati kiriwo ekiti amawanga g'abazungu tegasobola kuyimirira wadde n'olunaku n'olumu nga Africa teriiwo the moment omuddugavu agamba tufunye United States of Africa nga fe ebintu byaffe kufennyini ffe tubyejjira mu ttaka ne tubitunda katale k'ensi yonna omuzungu tasobola kusurvivinga kati omuzungu kyalina okukola kwe tukutulekamu system eyokuteekako baddugavu banno ne bakuta ne bakusaanyawo nga tebagenda kumwogerako Museveni kyali mu kukola essaawa zino abanyarwanda bayingira mu ggwanga babayingiza nga balina kye bakola kye tuyita neutralizing ekigambo neutralizing kwe kulinga okusaabulwa bagezaako okusaabulwa bannayuganda babayingizeemu abantu bano kati bannayuganda basinga obungi tudduka funa visa fuluma Uganda Museveni lunaku ayingiza abanyarwanda basukka 1,200 kati kyetuyita neutralizing they are replacing with the indigenous Ugandans with the foreigners who are called the Tutsi abayingira babasapulanga ebitundu ebyenjawulo bya Uganda kino kijja kitya mwe mufuna visa kufuluma genda bweru bayingiza abanyarwanda kati abanyarwanda bano bajja basatolinga ku ttaka abanyarwanda bano balina orders if you find someone owns land you either use the money if you fail to accept the agreement between you and him mutte nobody is going to file a case against you yensonga lwaki abaana bangi bali mu kuttibwa yensonga lwaki abantu bangi bali mu kubundabunda ku mataka gaabwe yensonga lwaki buli kimu kigenda kati kino kye tuyita neutralizing bagezako tukendeeza mu nnamba nga bayingiza bano bwe tuteerwandeko kijja tuka ekiseera nga tetukyawera abasajja nga batuyitiddeko obungi kye baakola bali abasajja mbanyumirizaako aba Red Indians zo mukitegedde bulungi nnyo manze najja basomesa ebintu bino bitegeere atayina bw'okutegeera bino tojja bitegeera kati bano kye bakola okuyingiza buli munyarwanda yenna bamuyiwa mu Uganda njabazanyira voice note z'abantu bano mujja tegeera kati njiyetsako basomesa wano mu bwangu tugende mu maaso kati omuzungu tasobola kuyimirira nga Africa teriiwo kubanga bajja kye tuyita raw materials ezikola ebintu byabwe gye bajja raw materials ezikola ebintu byabwe byonna gamba ng'embaawo golodi diamond biki byonna babijja mu Africa kubanga zensi tezibirina kati bayina kututeeka mu ntalo kulwana nakola buli kimu as you speak right now abantu ali more useful eri abazungu mwe muli Yoseri ne mukulu Pilato Paulo Kagame yensonga lwaki agreement ne peacekeeping deal egenda maaso mu Congo it won't work out kano mujja kaje mukazi ku social media nchiddamu amanya genze Lumbuye endagaano egenda maaso between Paulo Kagame and Tshisekedi ng'erimu omusajja mu Faransa n'abala it won't work out because there is a hidden mission of petitioning Congo with the mission eri abaagala ekitundu kiri ekya Congo rich in minerals kidde mu mikono gya Paulo Kagame ne Museveni ateekeyo indirect abakulembeze abagenda okubanga bayininga minerals ezo on behalf of those people bo basigale nga bafunamu kati Museveni bw'akutta nobody cares Museveni bw'anaakusiba nobody cares you want to fool me that these people since 1995 twawe bantu kola bantu genocide Rwanda baba manyi ani go bavunaana tewali oyala kungamba nti abantu baffe Congo teri abamanyi tebafa waliwo kyebyo ku CNN kwa Al Jazeera ku BBC oba ku mutimbagano wonna tekiriyo kubanga bakimanyi bakikola direct eno message njibade nandi bade sijiwano ku social media naye njagadde mutegeera obwongo bwammwe yensonga lwaki whoever is alimuka mentalism akapan africanism tebamukiriza kufuga nsi ya Africa
the likes of Patrice Lumumba, the likes of Sankara, and the others. Tebabakiza kufuga kubanga tebajja kolya ku ideas zaabwe. Bafunayo musibu omu. Ne omugamba ffe tugenda ku protectinga, tukuwa buli kimu kyoyagala, gwe kola omulimu gwaffe ABCD directed. Kyovula bakubba ebisebe ekisiru ne mufa they don't care. Kubanga bakimanyi. Bayina kiringa go bonogera muniru n'osula n'okula muwogo n'okula ebijanjalo si ogenda osula kandi nawe kibakola. Bajja buli kimu kibaagala naye nga bo kibakola. The likes of Magufuli. The moment oina kali ka mentality ka African ka pan-Africanism. Kadne no yoseri yali akaira the beginning. Kyovula nti lwafuna misanira se n'abantu abo. Agina nayoga statement agamba nti we shall go African way. Kubanga akimanyi kyeyagirako. Museveni okulimba baddugavu ne Uganda omuyamba. Yajja nakali akantu ka pan-Africanism. Bwamalo tuka mbuyiza nagamba ate musubira twali bwe bigero chuka kubanga akimanyi agenda kukolera bali but the moment eyo peace agreement egenda okutesobola kubanga mission wali eyo partitioninga Kongo kino muri kijye mu history no mukibulira abantu. It is impossible. One, Museveni ng'omuntu takipinga ngakonda ga najikiza nekola. Bane batesanga e Nairobi ngenaga abasajja tiyefunza kati mugende mukube guru. Tumukunde mugende mukube nakaseke. Chokero bali mukutesa ntuteseza emirembe jigwe ngakubira Salimu Sale mugende mukube Masaka. Endaga negenda okumala okugwa nga basigaza 30% okuwambe gwanga Uganda. Kati na kino kibakola busimayi bali mukutesa bichi byonna kuyiwa amazzi ku kikopo ky'amazzi ku nyanja endaga tegenda kukola kubanga waliwo betuyita bahiders abali mukweko kabatasobola kulaba bibali mukola ensonga zino kati gwo omuntu ali wewereremu yensonga lwaki bana abasajja batutta nobody talks about that era Robert Kyagulanyi center mu namwe abali mukulana ku social media mu expose omusajja on otherwise singa sicho gozachi postinga video ya tocha ku Facebook bajijjayo bo stop posting ebifaananyi bibiri lwaki babijjayo kebere ku Twitter kubanga abakigenda ku exposing to the world scene bakimanyi oshtegera bakimanyi kati gwe kenyino inakweberera munoga no this is wrong ate mwina kwebereramu otherwise njala kibagamba Robert Kyagulanyi Center mukulembeze wa fumulo njalo kwebaza nti tewali mukulembeze mu Uganda yali atutte obuvunanyizibwa ku exposing Museveni to this level taliwo mu Uganda tabangawo naye ate njagala kusaba expose wedde twetaaga bikolwa kubanga bwe tunagamba nti tute mu diplomacy Museveni is willing to give each and everything to those guys asigale mu power kubanga akimanyi what it means to get out of power nga ine emisango wabadde mu kuzika jajjawo Dr. Paul Semoge nogamba you know each and everything and you know what happened between Museveni and all his allies whom himself in order to be assassinated. No mentioning him against Andrew Tankome Kayira jajjawo Sechimanyi he's the one who ordered that assassination in Sechimanyi era n'amaklalo ga Kayira galiko sorry amalo ga Kayira galiko yattibwa buttibwa nenga ne kuba mutta kuliko abaganda banne kwe bali n'abamutta wabadde otudde nabo abali mu lukolwa Takayira wabadde otudde nabo nazze byogera kino kiddamu Robert Kyagulanyi Center whenever you are remember you say that you know who killed Dr. Tankome Andrew Kayira but remember during that ceremony of sending off late Dr. Paul Konga Semoge the people who masterminded the assassination of Dr. Tankome Kayira you were with him and you were sitting with them. You know that. Just because they were very happy about the statement, but they know each and everything. So be very careful. Bera musajja mugende zanyo. Sibuli akosekera nti apasese. Sibuli ateka manyu nti abanyumiddwa agwe bayita amakweka nsamo. Gebayita amakweka nsamo. Teri musajja yava mu nsiko asobola kukkiriza. Bigenda maaso mu ggwanga. Bagala beerewo yensobola kibakozesa mundu. Bakimanyi. Naye nga n'aba atisindikibwa okutta omugenzi Kayira
bali basajja baganda kyovula nkugamba nti wegendereze nnyo abantu abakulira nnyo bobeera nabo kubanga bantu bantu babi ensonga lwaki jjajjaffe naddu tasobola kujja kwogera bintu bino kubanga akimanyi ani ya ordering ebintu bino byonna nabagamba recently nti okuva mu Kasaka emission zaaliyo nezoogerebwa omuntu omu n'akyusa mission ezo nakati bye tuliwo naye nze nga bwe ngati bitu embyogera n'ebirekano mukama wangenda kusaba ekigambo kimu omulimu ogukoze ogw'exposinga Museveni tugukoze naye twetaaga ebikolwa abazungu bano batutwalira nnyo mu democracy naye somewhere somehow when the people wake up ne barisinga oba ne batekawo kye tuyita action omuzungu adda bbali bw'amala okudda ebbali awangudde mu olwo olutalo gagamba nti kyekyo ye aliwo kujuwa muliro kati saa zino they are working with Museveni but the moment if someone comes out n'awamba eggwanga eryo abantu bennyini abadde Museveni bagenda muga kyekyo gwe twakulabirawo osobolera katugenda kukolagana naawe kubanga bo ono bakimanyi nti kati gamuwedde ku mpagala balinda mulala kati bwe we're dealing with such people you have to be very careful mu nsonga ezo okitegedde awo nvuddewo ngenze ku nsonga endala kuba saagadde nnyo kulwawo geragenda ku nsonga endala kuba ebyembogera bigenda kubeera bingi alright so njagala bategeeza ekyabanyarwanda okuyingira kiri mu ku neutralizinga oba ku mu Luganda bakiyita batya kusabula buvo bwaffe mu Uganda bazizewo bali ng'ensi ze bulideko zemmenye mu history tugenze mu maaso mwenna abadde bafunye ekikangabwa n'okutiisibwa mu nsi yonna ku ngeri y'okudda ewaabo bwe njagala bazzaako emitima gibadde mu nteeko ekigambo kye bayita okusaba ngodda ewaka kikwata ku bantu abalina obutuuze obw'emirundi ebiri kyetuyita dual citizenship omwana ali mu kiyumba e Dubai Saudi Arabia kata yonna ngoli muna Uganda bambi tewerali ojja kudde gotosobola kusaba visa kino kikwata ku bantu abalina obutuuze obw'emirundi ebiri obw'ensi ziri ezalagirwa ennene oba ne banga afuna obutuuze bw'ensi ezo kitegeeza nti gojja kusaba visa olyokoddewa e Uganda mu basigadde bali Dubai wakata nedda baba amale batata mugenda kudde wakati lya bakwatako naye mulina okumakinga sure nti mukolera within the time of your contracts ne mudde waka ne muddamu ne renewing reason being batuwendaga muntu zino without knowing that is expiring and zine kibagamba ne mukitegeera singa endaga muntu yegwako nga tofunye empya oba belonging aware tolina kitegeeza mulina okubeera very careful mu nsonga ezo so mwenna saagala mu mitima giboneka bali Middle East no ekintu kino kikwata ku bana Uganda balina obutuuze obw'emirundi ebiri tosobola kujja Uganda kuba tokyali muna Uganda wafuna obutuuze obweri yensonga lwaki mukitegedde bulungi jala mugumete tebwali tabu kwekyo so mukitegedde bulungi naye nga bavuga ekintu kino kiri bwe kitu Museveni kenyini ne family ye ng'akozesa abantu bano wammanga nobati Mau judicial system ne attorney general ne parliament agenda gikozesa waliwo omukyalo no gumwerabidde gwe bayita Nakiwala Kiyingi nabagambe nti abayeba era bakunya Nakiwala Kiyingi Katonda bamuttemu omuntu omukyalo ono bw'ava mu minister yadda ku kisaawe tebamuwa ku office akaddukanya yero buuku naye si yero buuku zokka era yali mu system n'okuforcinga system y'Abannayuganda balina dual citizenship okufuna visa nga bajje Uganda kubanga bakimanyi there are so many indigenous Ugandans abali well off bali mu diaspora nga balina properties ne land mu Uganda nga balina sente ku accounts government bebagala okujjako ebintu byabwe wano Nakiwala Kiyingi y'omu ku bantu abali ku kisaawe aba implementing forms zino n'ebintu byonna ebyekyayo ku kisaawe okulemesa Bannayuganda okuyingira eggwanga lyabwe olw'ensonga bakimanyi nti abantu basinga obungi mu diaspora balina properties kati wano wali okulya n'okukomba essowaani mujjukira nabagambye nti waliwo proposal ey'okuggyako ettaka Bannayuganda lifuuke lya gavumenti mumpulirize bulungi nnyo mu nsi ffenna tukolerera kuba bulungi ate mu nsi tukolerera kufuna na kusula bulungi tetusula mu bbanga tusula mu mayumba emmere gye tulya tugirima mu ttaka ottaka ye identity y'abaddugavu naddala Abaganda ensi z'abazungu omuga nti bali bulungi omuzungu okufuna ettaka teri muzungu alina ttaka permanently no balina lease
So system eyo njagala kobaza obwakabaka bwa Buganda obwa bassekabaka bonna abatandikawo system abalwana omuzungu okulaba nti ba implementing a system eya central government okweddiza ettaka bajjajja ffe mwenna ne bassekabaka abalwana olutalo luno mwebale nnyo kulwana naye ate bazzukulu bamwe bafuusenga jaba bagenda kuleka yoseeri adyeddiza ettaka mu system y'abazungu mwegomba abazungu niye abazungu bonna ennyumba zaabwe ziri ku liizi teria owning attaka permanently naye gwe mu Uganda agawumbidde oli mu diaspora oyina ettaka acres 15 oyina ekyapa kyo kya wannannyini oyina obugagga obw'ensi bw'otamanyi kati mugawumbire muwagire mu 7 ajja atekewo etteeka erigamba nti ettaka lona gavumenti eritutte kiba kitegeeza tekyalina buyinza kunnwa ttaka kitegeeza nti ne bw'onoozimba ennyumba olina okusasula council tax oba mu Uganda kye tuyita property rate n'ennyumba gy'obakamu owebaka n'ofuluuta oba tolina buyinza ettaka lona liba lya gavumenti lye beritutte abazungu kye basfesinga kyova nti ba homeless people bangi nnyo they can't afford to buy houses they can't afford to own land but mu Uganda ofuna ettaka ng'ofunye endagaano ofunye ekyapa ekyo Museveni kyagala okujja abenga ettaka yalina kubanga ayingiza abanyarwanda ettaka jjaddi bawera bwerere mbajjukiza oyinza okuba Lumbuye tomwagala ng'omuntu naye wuliriza ebigambo byakugamba ofunemu ekyokkola ofuna amaanyi wafuluma n'ofuna visa ng'ogenda kukola ogule poloti etteka ligenda kukyuka nga ne poloti okyasobola kufuna nti jugula kubanga ejja kuba yaliizi bw'onoofodde wa I'm asking liizi bweggwako ogenda kudda wa land is part and parcel of our life and is part of identity. Many people, they lack address worldwide because they can't afford to buy land. But if you still have a chance that you own land in Uganda, please musituke tuwerwane kongo budde bukyali. Ali mu America, ali Canada, ali Bungereza, mukimanyi bulungi nnyo terya owninga ttaka permanently. Muli woninga kuliizi kyekijje Uganda Museveni kyayagala. No gante nguze mortgage emyaka bajuwera butuko mutuka mu retirement age bazikulu butagenda twala bagitunde sente zikulabirire bitutayagala waffe abazungu tebalina bijja goyina ekijja abazungu tebalina bujjajja goyina obujjajja bagala butwalo lyawo kanula maaso please waking up abazungu tebalina bijja agenda kuganna muzika luddawa tugenda kulima bijja abazungu balime bijja omuzungu abazika mulimbu ayita obuyisi kwata imulugera gula bimuli nabikwata nagenda ku malalo ge bateka bajjajo bakitawe nasule imuli nagenda ne atabwe bagagga abasinga obungi after 3 years 5 years bateka omuntu mulako mulambo gugunyira bongera ko omuntu mulako bati bayina space tibayina ownership of land. So if Museveni takes the ownership of land from we indigenous Ugandans nino dai njala abazungu bagagga mama pressure gye baliko gimanyi tebya owning attaka. Yes, nga lwaki bassekabaka baffe balwana omuzungu nga bajjawo kiri okuuma ettaka ly'Abaganda ne bannayuganda bonna lisigaliwo nti buli muntu alina obuyinza ku ttaka bano kibagala okujjawo ne tokitegeera oli Dubai okola oguleka polo tebagenda kakujjako nga kaaliizi oli mu America olina ensimbi empenekadde bagenda kujja ku bwannannyini ku ttaka Museveni nga yabulina ne gavumenti neebeerawo ba yamutabalwa yaani kitubagamba mutuzukuke bino betwogera tetwera okuza ntuli ku lubaali betwogera bye bituufu abazungu basula bwero basinga obungi basula ku street ng'ekyabajjako tebakisegeera system tebagitegeera. You can't own anything. You own under lease. Mu Uganda teri lease kubanga you can own 45 kwasa 10 ku 10 2 acre. To find a white man owning a 1 acre of land oyabera mugagga ba Bill Gates ne mu Uganda oli Dubai na acre 3 zikulumena okulumaka emiliyoni ya kasole 2 mbotegera bulungi nnyo mu fyo dollar oli mu kanula maaso mfuddewo nyenze ku information endala wano Endobesu njagala egende mwena ba foot soldiers n'abaana bali ku social media mwena. Nina system jena ku introducing empya njaji basaba tujikole. Although yinzo kubela paid full nenjala tujikole. Tujikole fena ngenda jibasaba onjitandike n'olwaliro. Bwe tujja ku social media kuno kati nga Museveni ya deploying abantu abasajja bonna ba ena ne batambula bava Robert Kyagulanyi Ssentamu n'okututawanya. At one time
abasajja bano bali bagaddeko enkyukakyuka era nga boogera ebigambo bingi nnyo ebivuma Museveni ebivuma Bikinda buli kimu nga boogera amazima but bwe baba waakawogo ne bakyuka obwo ne batandika okwogera nga tebavuma ffe baagala enkyukakyuka kanjala kugamba bw'osanga Frank Gashumba ng'avuma nyo Bakyagulanyi Ssentamu bavuma Bannayuganda please kola ekintu kimu noonya vidiyo enkadde weyavumira Museveni weyavumira Muhoozi weyavumira system yo nanti nfu reposted ddamu ogiposting ng'ekawuntatakinga information lijjawo enfu nkiddamu obasajja mironvu yayogedde jjayo vidiyo yo ng'ali avuma Museveni naye mulumbe okozesa video yennyini counter attack using their own old videos mudembo ziposting kino kijja bako tekyetaga kuyomba nabo simanyi okolera live olumbe Frank Gashumba olumbe basajja mifusimu no get their own old videos mudemu muziposting okitegera mudemu mu reposting videos ezo zigenda counter attacking obulimba bwawe kubanga biri bayogeranga ebituufu kati baafuna omugati batandise okwogera ate ebitategeerekeka kati ffe twagala tukozese ziringa bakyategeera tuddemu tuzireposting you counter attack him with his former videos ng'avuma avoola ayogera amazima ng'ategeeza Museveni temujomba nabo wosanga Gashumba basajja mivule simanyi fulufiga baniyo bonna buli avuma Kyagulanyi avuma Nuupu avuma enkyukakyuka please kwata video zaabwe enkadde mudemu zite ku social media mugenda kuba mbamaze nga temwate toyita kuddamu kuvuma busima yavuma Kyagulanyi kino nedda kwata video enkadde zonna ze yakola nga zivuma mudemu zikole duet muziteeka ku social media zitambule mujja kuba mubakubye wano niru temutegana nabo oba yaani kasanga yali agerezeko Museveni yali amuvumyeko nga kati atawana Museveni leta video enkadde giteeke neeno ogambe before and after oba giposting ogenti ebirwa byerabirwa please one bwana agenda ku TV emirundi 75 tasobola kujjawo kiri kye yayogera tasobola kujjawo kiri kye yayogera temuyomba nabo simanya avumya mujje video zaabwe enkadde zonna mudemu ziriposting ng'avuma Kyagulanyi muleete ng'amuwaana oba ng'avuma Museveni ng'amuba ku lwa Kyagulanyi please ojja kuba omumazi awo nawo nvuddewo ngenze ku kirala eno message njagala egende mwenda Bannayuganda bali mu government offices n'ebitongole by'enjawulo wepone mu public there is a well planned move of chasing and arresting all indigenous Ugandans who will come out to condemn the regime of the tribal move of employing one tribe of Tutsi Banyarwanda in each and every office. Museveni and his Attorney General, plus the whole system at the State House, they are planning a criminal offense or a bill which will be used to counter-attack those who come out and attack or talk about Banyarwanda that they have occupied each and every office or each and every job in Uganda. Nchiddamu waliwo bill gye baagala okuleeta nga kimenya mateeka okwogera ku ggwanga ery'Abanyarwanda mu Uganda naddala ng'ogamba nti ye bannanga abasajja baatujjira emirimu gyonna mu office giri mu ggwanga limu ly'Abanyarwanda ne mbutale ne mu boda ne mu taxi wonna Banyarwanda berere ekintu kino kigenda kufuuka musango okwogera ku baki ku Banyarwanda era omuntu yenna anaakwatibwa nga akyogera ng'akola mu ofisi ya gavumenti wakusibwa n'okugobwa ku mulimu avunaanibwe omusango gw'okwogera ku Banyarwanda mu ggwanga Uganda so kigenda kufuuka musango era mu kirinde kigenda kufuuka tteeka kijja kuviirako okugobwa mu ofisi okulemesa okwesimbawo mu kifo kyonna okumala ebbanga eggere ekyo nakyo mukitegeere mukitegedde bulungi nnyo ya kati ndowooza njagala genda ku information endala wano mala okola saa ziri mmeka saa 7:05 okay kati njala mutagingira wano mukyala eyeeyita Nabbanja njala soka kuyisawo information eno kuba video najibazanyire mwagirabe ey'Abanyarwanda abayingira on daily basis naye njala soka kutegeeza abasajja bano wammanga omukulu Charles Peter Mayiga wasanya Kaloli Salonga Mulengejja video nejja kutuukako kansubire nti oli bulungi
okoze obuvuyo bungi nnyo nosasula sente ku media nokola buli kyoyagala ng'oyagala ozibe information naye nze I'm very happy nti information etambudde abantu bagifunye ku ground nakulebe ku mukolo gw'okusinga gw'okuwerekera jjajjaffe Paul Kawanga Ssemwogerere nga weebwalabwala oli awo naye nga totegereka ne speeches wadde nga tezitegereka but njala okubaza bannayuganda mwategedde omusajja n'akabinja akali Mmengo wenjogerera essaawa zino enteekateeka nyingi ze bateeseteese naye nga beebuzaabuza ng'abafuka abanaaba Mayiga njala kutegeeza ebintu bingi byoli mu kukola Mmengo awo ebitakwatagana wagufuula muze okuddira media n'ogikapya n'ogisasula okusaka okukola programu ziri Mmengo naye nga Kabaka tasobola kuvaayo kwogera ku bulamu bumukwatako omukulembeze waffe yaddawa statement yayanjudde abantu bano babiri ab'ebitiibwa omuli Katikkiro yawummula mulwanya muli Ssemwogerere enduulu n'evuga n'ayanjula omukulu Jebbi Walusimbi enduulu n'evuga bwe yatuuse ku ggwe enduulu n'eyeeveera n'otuuka otteeka ekimuli ku mugenzi enduulu nga teriibwo n'okola statement statement ezikwatagana ziringa empale za Museveni abantu bamanye ekirungi bategedde gwani ate era nga bakali akalombolombo kabasajja Banyarwanda essaawa zino omusajja yandibadde yavadde Mmengo olwokuba nti bano abasajja bagumu beebuzaabuza nga bafuka banaaba tannakkiriza nti ensi yamutegeera naye nakugamba kakutande muveeyo mwasamye omumwa nti omutanda aseeredde simanyi takyasobola mirimu simanyi tugenda kusaako Ssemakookiro lwojja okumanya nti Abaganda babadde bategeera tebadde bakulaba n'obuvuyo mbadde mukola Mmengo tukimanyi bulungi nnyo naye ensi ekutegeera owulidde bulungi nnyo ensi ekumanyi and I'm very happy and I'm very proud about that njala okubaza bala bali ku TikTok bali ku Facebook bali ku Twitter mwe bali kulabisa akasajja kano Kamayiga n'abayaya bali Mmengo in the same way public emanyi nti gwe muntu ali mu kulusanya Ssaabasajja Kabaka lwakuba nti wabuzabuzanga afukaana aba naye ensi yakutegedde yakulaze nti ekumanyi ne booneetoola n'oddaluddawa ojja kwebuzabuzanga omuzibe ali mu nzikiza nti olaba naye nga tekuli wadde ekitangaala abantu bakumanyi Mayiga nga nawe gisimufungize wandibadde ova Mmengo n'osulawo obuyinza ng'obudde bukyali otherwise tomanyi Baganda oyinza okubawulira bawulire essaawa zino emipiira gy'ekajja ndibadde yaggwa dda tegiriiwo amasaza gandibadde gaggwa dda tegaliiwo Ssaabasajja Kabaka teri amanyi gy'ali n'abembeera muliko muli mu kuzungazunga mutandise okukyusakyusa buli kimu n'okuba nti amasengere gonna agabase Kabaka mugabye muli mu kukolako bikolwa bya kalogo kalenzi nga mwagala kuloga Buganda mukozesa amasengere gano mu bikolwa bya kalogo kalenzi musobole okusazisa Ssaabasajja Kabaka tajja kusalibwa waali ate ku mwabi yayinza okulabako naye kino nkikubuulira nga nawe gyesimufungiza emikolo gyonna gye muteekateeka egy'akalogo kalenzi giyinza obbaddira ne mubalukanga bomu whereby nti ngenda kuzanya eddoboozi lino abantu mulyawulirireko si lyange naye nze mbaga abantu bantu babitegeera bamanyi bulungi nnyo muwulirize bulungi nnyo mu kusimbula emisinde egyali Mmengo nti Ssaabasajja Kabaka bwe bagenda nangamba Ssaabasajja Kabaka yakyawa kati buli muntu amwetoolodde era ekyo kyakiŋŋambye nkikugambye buli muntu amwetoolodde Ssaabasajja Kabaka akola ki yamukyawa nangamba nti Ssaabasajja Kabaka bagendanga okumukima oba okumumugiriza nga balina bwe balaga Ssaabasajja Kabaka yababubirangako nangamba naye kati Ssaabasajja lwe bajja mu misinde wano Mmengo nangamba aŋŋambye nkugambe nti Ssaabasajja yabatunako butunuzi n'ayingira lyali ava kasozi n'embwazi wadde okubanyega wadde okukola ki nangamba era tusuubira Ssaabasajja Kabaka okulabikako nga ggalayo emipiira gy'amasaza ga Buganda Kabaka bamulongoosa ku bulago nangamba alabika bubi nnyo akutuka enviiri nangamba era nkikutegeeza Ssaabasajja Kabaka takyasobola kulya bamugaana okulya aliira mu kaseke ebintu byanywa anywa bunyi ebintu mu kaseke kalingako akana akasooda mwanywera takkirizibwa kukola ki nangamba naye bapimizibwa ekiri Mmengo tosobola kugenda mu lubiri ng'olina essimu basooka okuggyako ku geeti y'essimu tolina kukkirizibwa Mmengo kugenda na ssimu okukwata Ssaabasajja Kabaka kifaananyi kyonna nangamba babacunya n'agamba babacunya n'agamba Mayiga Katikkiro
yakyawa bano abakulemberwamu bano ababoodaboda bano tabaagalira ddala y'ensonga lwaki Amajje gabagoba kati babataddeko nnyo amaanyi tebaagala kuddamu kusemberera ani Ssaabasajja naŋŋamba nkugambe era musabire nnyo Ssaabasajja Kabaka tagenda labikako ku Lwomukaaga ayinza obutalabikako ku Lwomukaaga nga baggalawo emiki amasaza kuba emipiira gy'amasaza bamulongoosa kati wabanga Ssaabasajja Kabaka buli muntu yenna bamumugobako ali mu mbeera bwetyo yandikusindikidde ODN naye aŋŋambye ngikusindikira ebimu mbyogedde nga bwabyogedde era nga bwe mbyogedde bwe yabiŋŋambye ebimu bwe mba mbyerabidde simanyi oba ndiddamu ne mumulaba naye aŋŋambye balina ennyiike bakubibwa n'agamba nti omuntu bwakugamba nti ffe tuba tugenda Emmengo okuwerekera Ssaabasajja naye tuvaayo tusiibudde nti bwe tukomawo nga tuli balamu Mukama atusaasire bwe tukomawo nga tufudde Mukama atukole ki atusaasire n'agamba nti ku misinde gya Ssaabasajja Kabaka egyali mu Lubiri Emmengo yali asuubira Ssaabasajja Kabaka baagamba bo baali beetegese okutandikira awo nga baagala Ssaabasajja Kabaka aveeyo ayogera ekigambo kimu baagamba ne Ssaabasajja Kabaka talina kyakola ki kyeyogera kyekyo Fred munnange ebigambo ebyo si byange bya mukyala nga bw'ayogedde okusinziira ku bubaka bwamuweereddwa njagadde buzanya neffe nakye tusaba Ssaabasajja Kabaka Mukama amutingirize asobole okulabikako oba okubonekako eri Buganda tusobole omwoleka amaaso gaffe nga mulamu otherwise kubanga yentabiro nga bwembebazizza oba wendebazizza bassekabaka ne bajjajjaffe balwanira Buganda abazungu obutaleta sisimu yakuba nti tufuna ttaka oba tetubeera na bwannannyini ku ttaka kyensonga lwaki tulwanya nnyo Ssaabasajja Kabaka abere kubanga naye bw'abanga taliiwo kiba kitegeeza nti yatwala lwe beesiridde nze nsaba n'obusabi abonekeko ensi emulabe mu ngeri yonna gy'anaaba alimu tusobole okuba tumwegeka amaaso kubanga bimu kubakwatidde ensonga zonna ez'ettaka oba oli Mukonjo oba oli Muganda oba oli Munyolo oba oli Mutoolo oba oli Musogo oba oli Muki entabiro y'okusigaza ettaka mu Uganda nga bassekabaka bwe bagiteeka okulwanyisa omuzungu ekyali ku Ssaabasajja Kabaka oba afaanana atya bino message ya mukyala yagimpadde mubaka si bwange njala kidda mu si bwange neffe kye tutagala bike ku mukolo gwonna tumwoleka amaaso nga kamera zimulabako Ssaabasajja Kabaka wonna wooli Mukama akukengerize era osobola okubeera mu mbeera ennungi awo nvuddewo njala mwotagingire omukyalo ono eyeyita Prime Minister Nabbanja njala bazanyira voice note zino zigenda kubeera nnya mugenda kuwuliramu ebintu bingi nnyo naye saagala mutye muwulire saagala mutye ebigambo si byange ebikwatagana ku byembadde mbanyumizaako biri eby'olukutufuula olujjulungu bayingiza Abanyarwanda n'abantu abasinga obungi babimanyiiko wuliriza bulungi nnyo ntandise bwe nti bulungi baleko mukwano bansubire nti oli bulungi webale bambe tuweereza Lumbuye lumu nali badde ku gundi ku live yo nga ogamba ko bwagundi Abanyarwanda bayingira mu Uganda njagala okutegeeza nti Omanyarwanda mu Uganda muyitirivu ate nno ndowooza mu Buganda gye bagenda okusembya naye nga ewalala bajjula wa bwe babaleeta abo abantu babatwala abo bomanyi awo ng'ogenda Kyegeebwa waliwo awo akatawuni ako bakayita mu ggwanika then mu ggwanika okayingirayo munda awo ogenda ekasambya kati munda eyo wonna kwetooloola eyo Kabamba eyo nojja byabakoora Bujuli eyo Kyakatu okitegeera naye Kyakatu one day nga nali ku gundi nali ku live ya Pato gye bakwatira abo simanyi Abanyarwanda be batraininga obuyeekera gye baba trainingira y'Ekyakatu so eyo Munyarwanda yekka muyitirivu nno Bannayuganda bonna babagobayo ku mpaka oba oyagala oba toyagala oba olina okugenda bafunayo waliyo omugagga omusajja gwe bawa ssente ajja n'akugula oba oyagala oba toyagala oba oyagala
akugula oba toyagala bakugobawo ku bwereere. So ensonga eyo ey'Abanyarwanda bo amazima amatuufu bw'ogenda n'otambula Uganda enene eyewasemba Banyarwanda be baliyo naye kati bannansi bannayuganda baasigala wakati. Kati kyova olaba bagenda oli bw'amala okugaggawala eyo bamugaggawaza then ne bajja bamusikayo mpola ne bamuleeta mu tawuni. Ekintu ekyo nze ŋŋanze ndowooza bwe nti kuba puroguramu yaabwe yali nti baagala baleete Abanyarwanda bano bajje nga babatabikatabika mu bannayuganda. Then olutalo bwe luba wabaluseewo olutalo lwonna Abanyarwanda babeere bangi ate kibangwire okutta Bannayuganda babamalewo. So pulaani yaabwe gye balina okulaba nga bakola ki bayiwamu abagundi Abanyarwanda buli wamu babeerewo. Kubanga ekintu ky'ettaka lino nzijjukira nali nkyali muto naye waliwo oba yali MP omusajja oyo yali mu Kibale district nga Endobesu tannabaawo baali bamuyita Matiya Baguma Isoke. Nali muto. Omusajja oyo yali afaayo nnyo okwagala okulabula abantu ku mataka gaabwe mbu buli omu abeere n'ekyapa wandiise ettaka lye buli muntu abeere n'ekyapa ng'amaze okulaba ekijja mu maaso ekibba ttaka. Ndowooza yali amaze okulaba pulaani ya Museveni. Then bwe yatandika okujja n'akola meeting mu byalo kuba nzijukira ne ku ssomero yaliwo n'atutuma tugambe bazadde baffe. Naye kyannaku omusajja oyo bwe yaddako okwesimbako tebamukkiriza kukola ki kuddawo. Ne bakozesa oba yali taata wa Nabbanja I think baseerabidde naye nali muto sibitegeera bulungi. Kati Nabbanja taata we yamupromotinga n'amala n'amuyingisa mu byobufuzi awo naye nga ekyaleeta obuzibu oli omusajja okubanga akola ki ayagala kulabula Bannayuganda buli muntu abeere n'ettaka lye nga liri mu kyapa ng'omuntu ne bw'aba azze eri nga tayinza kukola ki tayinza ddi kugobako. So ekyo ne kibeera bwe kityo. Kyova olaba Nabbanja ayogeza maanyi kyamanyi akimanyi ate oba ki olutalo kani ngenda kugambako ki olutalo lwabwe olwo yali tagenda kutuuka mu Buganda baali bagenda muttira mu Bunyoro naye baali balina omusawo yebagamba batte omukyala bamuziike n'olubuto nga bamuvuunise. So batte uliriza nnyo wane wasemba wano uliriza nnyo wane wasemba bulijjo tubagayo ebintu bino nga mulowooza tusaaga. Museveni bw'amala okukozesa aba agenda kutta. Era Museveni bw'akozesa omusawo yenna Omuganda oba Omunyoro oba Omuki bw'amala okukozesa aba amanyi nti omuntu omulala ajja kujja akukozesa nga akutta. Uliriza nnyo ewantu wano. Ku kintu ky'olutalo olaba Museveni bwe baalwana olutalo lwabwe olwo yali tagenda kutuuka mu Buganda baali bagenda muttira mu Bunyoro naye baali balina omusawo yebagamba batte omukyala bamuziike n'olubuto nga bamuvuunise. So ekintu ekyo kye baakola ekintu ekyo taata wa Nabbanja yalimu era kyovula Nabbanja ayogeza maanyi yakimanya olutalo mu Uganda terugenda kuddawo. Olutalo baaloga buloge mukazi we ne bamutta ne bamuziika n'olubuto ne bavuunika olutalo. Era nze nsuubira nga siki mu Uganda temugenda kuddamu mu lutalo. Ekintu ekyo baba bakiteesa Amini ne Museveni. Kati omukazi oyo eyali abawa eddagala okubanga nti babeere b'amaanyi mu nsi nga tewali muntu abagambako oba omukyalo oyo bwe bagendayo nga bali babiri Amini ne Museveni. Omukyala n'abawa
ennaku 3 baddeyo bano n'eddagala kati ye Museveni akozesa okujjukujju n'addayo mu nnaku 2 Museveni yamala omuwa eddagala omukyalo oyo n'amutta yali mu saidi z'ekagadi n'amukuba wali tonnatuuka Kagadi naye wakati awo bayitawo batya nerabiddewo naye oba tonnatuuka Kagadi kati bwe yatto omukyalo oyo Amini agenda kuddayo ennaku ze baabawa yasanga omukazi bamukubye amasasi yali ensonga lwaki Museveni yafuuka w'amaanyi eri Amini ati ekyo nakyo kiri awo kikyawaŋŋamisa Museveni era Nabbanja oyo gundi taata we abimanyi bulungi ate n'oyo gundi oyo baguma yadde WNRM naye nze kyemmanyi bw'oba omunoonyereza asobola okuwa amagezi batya bwe byali batya bwe byakolwa batya bwe bigenda okukolebwa Asalidwako oli bulungi abasajja bakyayongera okuyingiza Abanyarwanda buli olukya va ku kali ka video akaggwa luli akaliyo luli kakuweerezebwa ku luli kati ate kano ka leero lwaleero luno bayingiza bakulembeza zibasi za UN ate nga za kifere nazo kati mabega ne babeerawo za baby coach kampani ya baby coach gye bakozesa okusomba abantu abo Abanyarwanda okubajja Congo bayingiza buli lunaku kuba ako ka video bakakwatidde kisolo naye lunaku bayingira leero luno bayingiza ezo zibasi zolaba kampani ya baby coach esinga ziyingiza so kyekyo kiri mu Uganda lunaku bayingiza Abanyarwanda okubajja Congo buli lunaku kyenkana ebyo muwulidde bigamba si byange Uganda bakwatibwako ama history abakyatambuza ensonga zino mwebuuza lwaki abantu tebafaayo bali mu kunywa walagi abasajja basooka kukola kye bayita akalogo kalenzi ne baloga ne bawunzika buli kimu ne bakiwunzika kati baatuwunzika okujja kufa baagana okuwunzikibwa n'abamu ku mmwe baagana okuwunzikibwa naye abasigadde Bannayuganda bali e Kampala baawunzikibwa kijja kwetaagisa abakazi n'abasajja abagenda okuddamu okutinkula ebintu bino bisumula kijja kwetaagisa abasajja ba Katonda bamanyi okusumulula essaala basumulula essaala ne Katonda waali agambe nti ekimala Bannayuganda kambajjeko ekikoligo naye ekitali ekyo nga buli omu yeesulidde gwa naggamba tukyalina ekizibu oyo ava n'agamba simanyi ebyodo Museveni yakyasinza okuloga mu East ne Central Africa mu East ne Central Africa ng'akozesa abasawo Abaganda abakugu ennyo ne buli gw'amala okukozesa ng'amugjawo kubanga akimanyi ejja kuddayo omuntu omulala addeyo amuwe kyeyamuwa kyekimu kati mwabali eyo mbabuulira kijja kwetaagisa abasajja ba Katonda amanyi okusimbula essaala n'ennyenje ne zikunkumuka kijja kwetaagisa abasajja ba Kabaka mu buli kitundu kyonna ekya Uganda okutandika okugenda ku nsozi okusimbula buli kimu Museveni kye yasiba era kituukirire ensonga lwaki ebintu bino tubyogera muza nti tebitiriimu njala batege Museveni buli kintu kyonna akitwala nga kya mugaso yakuleetera kulannabo mu kyalo mulundi atalina de kijja ky'abajjajjaabe y'omu ku bavunaanyizibwa ku mpewo za Buganda n'akuleetera Kabona Jjumba era omusajja omulundi n'avunaanyizibwa ku nsewo za Buganda n'akuleetera Sylvia Mukandooni Abaganda abaali bamanyi empewo baalagala obudabwa batta omukwomu ne baziteeka buli kimu ne bazigootanya ne bazisiba esigadde ne ziri mu bbanga kati kino kye mbagamba ye buli wantu yateekawo station y'omuntu amukola ebintu bye kubanga mmwe mulowooza nti okukozesa amaanyi ag'obutonde kibi ye agakozesa akozesa emmundu
akozesa amanya g'obutonde n'agattamu ne Katonda gwagamba nti amuyambe so nga ate Katonda amukimya tamufanako lwakuba nti Katonda ekikulu kyalina alwawo okukola naye ate naffe Katonda atutunuulidde atubonereze tusobole okuzuuka n'otuganya okuzuuka ng'abaana ba Isirayiri baabonaamu okutuuka lwe yagamba Musa situla abaana bange bajje mu ggwanga lya Egypt batwale mu Isirayiri naye Musa naye yayambirwako naye bwe tunadda mu kwetunulako okweryamu enkwe okwevuma buli omu nga yeetunula mu kyamulinga essalambu eryense tetugenda kukola kintu guweewunye lwaki nti Obuganda bwali bulina buli kimu nga bulina buli mpewo akagalina buli mpewo zaasaanyizibwawo kubanga ono yakimanya sooka otte peeni ggulu otandika okuleeta ebizezengere bidde mu mpewo za Buganda kati essaawa zino bali eri musaidize weeyo ku lusozi olwo nabagambye bali mu kusamira naye nga baani abaliyo ono omulundi Kabona Jumba ne munne kulannama mukazi we be bali mu mpewo zino bajja luddawo ssente zikolebwa kubanga ssente za gavumenti balina amajja agabakuuma boogeza maanyi video nazibabuliddeko nabazanyire voice note nga okwogera bigambo ebyo ne muganya okutegeera so nno nze ogwange ukoze sina kimanjiwa esigadde dakiika mmeka esigadde dakiika 3 tezijja kumala okay kale kambawo update mukulu Kiwalabe Male y'omu ku basajja abali mu Buganda ababbye ettaka n'okulimalawo era ono ssente esinga obungi eza Buganda zabbye azitadde mu project ze balina n'abasajja bonna bali Mengo muno mwe muli Gombe schools mwe muli Gombe medical center muli intercity medical access mwe muli ne Scooby-Doo n'ebitongole byebyo ne bataddewo wiicheneke ewedde nabagamba nti omukulu ono alina ekizimbe kyayagala okwezza mu bitundu by'Emmengo nga kya mukulu bamuyita James Lubega ono yenanyini kizimbe ekyo ekirya okubali ntuma naye omukulu ono yateekako ebintu bye era ekizimbe n'akyeddiza kubanga yateekako Gombe medical services nga bwe nabalaze naye omukulu ono akozesa state machineries okuneutralizinga mukulu James Lubega okumujja mu properties ze Wetwogerela omukulu ono yagezezaako okukozesa poliisi na buli kimu naye poliisi teyamuyambye Wetwogerela ebintu by'essaawa zino biri mu kufa togge machines na buli kimu ekya printer nga mukiraba bino bimu ku bintu Kiwalabe Male byakasuse okuva mu kizimbe ky'omwami ekyo kanga era ndyode ngenda bawa information emugenda kutya zezo machines z'omusajja zezo machines ziri worth 2 billion Ugandan shillings mu kizimbe kya nanyini kyo bamukasuse ebweru Kiwalabe Male byamu ku basajja batunze ettaka lya Buganda odimalawo naye nga ssente za Buganda zonna bazikozesa mu kuzimba bizimbe na business ez'enjawulo okitegeera bulungi ezo machines z'omusajja ziri worth billions za Uganda kyokka nga omwami ono ng'akozesa state machineries era omusajja amulemesezza baagala kumugjawo mukulu Kiwalabe Male nkulayirira era kino nkikutegeeza mukulu James Lubega bw'afuna obuzibu bwonna ku bulamu bwo banattibwa nze ngambo ojja kuba olulimo wakozesezza state machineries omuli state forces muno muli ba DPC ba OC abawodi Kampala bwe bazze okuinterviewinga mu musango guno ne balaga nti bazze okuyamba omusajja ono nga wateekawo ne security company ekuuma program zo nga ate tekiri mu mateeka nyini premises n'ekizimbe n'oteekawo security eyo gwe n'oteekawo eyo poliisi byajja ne badisaaminga ate olwamaze Steve era n'ozzaawo ababo kubanga ekimenya mateeka mukulu James Lubega bw'atuukibwako ekizibu na Uganda mwenna bategeeza omukulu yono temunoonya ani yamutuusizzaako era Kiwalabe Male nkulabula bakuwaana kudduka naye toyita w'olina kupangisa olina ebizimbe bingi nnyo olina Gombe schools eziri ekawaala ssente za Buganda Land Board za ttaka lya Buganda olina Scooby-Doo eriri ekatale liryo olina Gombe secondary primary liri kulinakawuka mu kikajjo ssente za Buganda Land Board millions and billions of money ziwabba mu ttaka naye n'akantu akatono omusajja omuganda kaalina naye yagala mutta obulamu bw'omusajja buno buli matiga mukulu James Lubega nkutegeeza genda otandika okukebera ebyapa byo naddala ekyawo okebere mu Uganda okebere mu registrar of titles okebere ekyapa kyo kikyaliyo nga kikyali kwalale otherwise okusinzira kweno eviction note yennyini gwe gye baali bakuwadde
we unyate mupangisa yagoba nyini kizimbe wandibanga obulambo buli matiga omukulu nambala zera kamuddemu babalage mutegera abasajja bali emengo bebani ulike mutegere bulungi yono omukulu bambi bwangako kujanzalibwa ku myaka gyennina yasudde ebyuma byange ebweru ebyuma bya sente nnyingi nnyo bya printing naye bwe yabisudde ebweru neŋŋamba nti kaŋŋende newankubadde nze nannyini kizimbe kaŋŋende ebyuma byange ndabo bambibikako amatundubaali yakozesezza kubanga bo batambula nammundu n'agamba nti tewali muntu yenna akkirizibwa wadde n'okulaba ku byuma byange ŋŋende mbibike eyo leero si gye ntuuseemu sigimanyi sente gye naazijja ne sente ze tujja mu banka simanyi bwe tunaazizaayo kubanga munange omunene male yaddidde ekizimbe kyange simanyi oba ayagala kitwala n'ekizimbe kyange kiri mannya gange ekyange ku bwange mupangisa eyo empisa zeezo embi zayolesezza katonda yanaamusasula oyo mukulu gye musirubega obagala twalako ekizimbe mengo naye ng'ekizimbe kiriko Gombe Medical Services ngera langi zino zonna ziri ku property z'omusajja n'abasajja b'emengo bonna bamafia ba shareholders mu bintu bino kyovula tewali abanyigako poliisi eri mikono gyabwe state eri mikono gyabwe naye omukulu ono kyentegeddeko nti abaganda abangi abadde bayina amataka abattiddwa naye nga abatta ayinza n'okubanga si Museveni wabula enge n'obuvunanfuisi obuli mu Buganda ntegezeddwako n'okukola research ekoleddwa nti n'ennamba esinga obungi y'abaana abaganda bali mu kukwatibwa n'okuttibwa menge kiina abakozi abasajja b'emengo bakiinamu era abantu bangi mu Uganda abalowooza nti bakola ne state be bakyasinza okukwatisa n'okusibisa abaana bali mu makomera naye nga talina musango kubanga alina fiya balumba famire bazijjako ebyapa ne basibisa abaana abantu bangi bali mu makomera si lwakuba nti ba politicians si lwakuba nti bakinedda ensonga ziva ku mataka family wrangles ne interest okutwala ebintu by'abantu abantu abasinga obungi bali mu makomera so nno kati omwami ono kati singa okusinga ku mwami ku bintu bibi ekizimbe kike bamufulumizaamu machines ziri worth 2 billion Ugandan shillings ekizimbe ky'omusajja obutasasula busulu tasasula sereza bupangisa naye amunoonya ayagala mutta oyo kiwalabe male bamafiya bali emengo kati ngoddawo ng'owakana nze mali sikyawakana banna Uganda nkuwa information era otambula naye omukulu ono musaasire nnyo era mutegeeze abantu bekikwatako nti kiwalabe male singa mukulu gye musirubega atuukibwako obuzibu ku nsimbi zakubanja n'okujja mu kizimbe kikiwalemeddemu olina ebizimbe olina Scooby-Doo ekatale olina Gombe SS olina agali ekawaala olina nagali agali mu kikajjo kwate ebintu byo bitwale mu gali amasomero olina ebizimbe olina ne kyetuyita olina ne intercity medical access eno naye esangibwa mu Kampala era bashia orders basajja bali emengo lwaki ate abasajja baganda abakoleredde obuganda aba employees abantu ate mbatuko bachunya ku system bwetu kabwetu sina bingi bengenda bagamba okujjako bagamba nti mukama mwenna abakuume tusinkane kunaku lwarona naye nga nfundikira nti nja kusaba mwenna abantu abasabira musabire nnyo mwanyinaffe Shamimu Malende embeera ye esobole okudda mu mbeera otherwise teri bulungi nemwe nabaganda afu tukola omulimu gwa bloggers please musizinge entalo muzijewo ekyokubiri nja kusaba boyfriend mukulu Sebunya ne mukulu James Mbiru muve Nairobi nabo gisimufungize otherwise information nanyingi nesagala gita for the sake of twagala soko tutasema wanyina fe bwanadda ebisiga tujja biteka wansi kuba tetetaga kuyomba ne twetaga mulekere family taking over their responsibility mchala bwana nabanga zengulu ebisiga tujja bisorting out tuve mu ntalo tukwatagane nenga nawe funa mwensonyo baba genti kino kikyamu ng'okimanyi kikyamu funa mwensonyo debbali abantu abalaba bakola ebisigadde tetwagala ntalo okujjako okweyagala n'okwekuumira wamu buli omuntu yonna waali yagala munno kuba gwe mulimu gwe tulina ku nsi kweyagala temuyomba njala fundikira nga bategeeza buli muntu mu Uganda wooli wenyweze Uganda ebindabinda kibindabinda n'ebyokwerinda mubyongezemu era njala tumirako mwenna ba MP abagenzi abali London balabyeko mwenna mbalese ninjagadde public emanye muli ku special tour eyasasulidwa ni Tamongi indirect bayisewo sente zilize bayisizaawo mbalese Justin mbalese njala bitegeza public tour yategekeddwa ni Tamongi we mukulya bicheperera ndani naye it's okay no problem enjoy your services but time is coming jagadde kateka obutesi bwente kasulawo
naye mukama wa 10 atakumira mpeera. Weraba.